And you call me a leader? Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Achi jadegi padano. Of the people. Jadegi padano inuki. I am Kisirani. I will be Kisirani. Aberu salo Kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong, penmaju kuong ni. Ntino nze bali bansuzizaako kusemwa yawanyi kusemwa ikanje ogera bagimanyi obulungi bloke lye semba wagwere ko jati oyo awo wali basement wantu batusibira nze banyambwa nensikala buswanga bwe nazalwa saa 12 ez'olweggulu wali ofisi yatuguyiza mweri wagula ko ekyo oyo bloko yemu ne banserengesa nga bampita mu nkubo nga Katukyalina mu Uganda abantu abakaaba amaziga agataliiko omusango. Okay, nkulamusizaako mukwano wange wenna angoberera okuva ebule n'ebweya naku 2 tetuliziganya ejalemesa banyendo okweggala naffe yegibadde gitusumbuwa kakati nno tukomyewo mukwano gwange ampuliza wabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nsooka okutwala omukisa guno okubeera nga mbagamba nti enamba yaffe eri ku screen kwetukuŋŋanyiza ambulera eza struggle nga bulijjo kakati enamba eyo ogikoonako ku WhatsApp toteekako ssente toteekako support yonna wabula gikooneko ku WhatsApp tukwe enamba entuufu eyokuteekako oba oliawo obubaka bwennyini oba okuyamba struggle amawulire ga nnaku okuva eri famire eya mukwano gwaffe comrade munaffe amaliddwa nga Marinos yatuvudde ku maaso ono oluvannyuma lw'okubeera nga tulugunyizibwa abakuumaddembe byonna ebyaliwo mwabitegeera era ono yamaze n'atufaako kitalo nnyo kitalo ddala awo mule emirembe wulira ebigambo byongedde okubeera nga biranda ampuliriza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo bibadde birungi si birungi okuva lwe yava mu ggwanga erya America kakati n'ebigambo byongera okubeera nga biranda wabula bino byonna nga bigenda mu maaso eby'omukyalo ono okufa bizuukusiza ebyama bingi nnyo byogenda okutegeera olunaku olwaleero era nga ebimu ku byo ye Franka tumwebaze omusajja ono mwenna mumumanyi yavuddeyo n'awandiika ng'ategeeza era ng'akudala nti omuntu ono eyafudde Mwami Kyagulanyi teyamufaako kyannaku nnyo sijja kubeera bino byonna nga mbiyingiramu naye abantu bano abatulugunya omuntu ono okutuusa okufa nga bamukutte n'okumukwata ne bamukolako ebikolwa eby'ensonyi nga bwe yabyogera byonna omusajja ono tabijjukira wabula ennaku z'omubbi bagamba ziba 40 essaawa yonna kijja kuggwa oba oyagala oba otiyagala oba leero oba si leero kijja kuggwa mujja kubeera nga mukisasulira bino byonna nga bigenda mu maaso kaakati nno ampuliriza waliwo amawulire amalala nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okukaaba n'okutulugunyizibwa n'okubeera nga bakoozebwa kajiri kaakati nno embeera eyongedde okubeera nga eranda era guno gufuuse omukwano gwange ampuliriza gususe ogwa Nnagomola bino byonna nga bigenda mu maaso gwe wenda mukwano gwange ampuliriza era agoberera omukutu gwaffe ng'oli munnankyukakyuka ampuliriza ekifaananyi ekyo okimanyi bulungi nnyo kya komulali munnaffe yatufaako kampeyini 2021 nga zigenda mu maaso Franka Senteza ono yaliwo nnyo eri ababaka ba parliament ab'enjawulo era ono yaliwo nnyo omubiri eri bannaffe bangi oba oliawo essaawa zino bye yayiwirawo omubiri nga baasala dda eddiiro era nga balya n'omusajja ate yatta komuledi munnaabwe bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire gengenda okukuwa mukwano gwange ampuliriza bw'oba ogenda okubeera ng'osula akaluluko weegendereze nnyo bannabyabufuzi bano abamu si bannaffe wadde nga bambala engoye mmyufu nkiddamu wadde nga bambala engoye mmyufu tebabangako bannaffe waliwo amawulire agazuuse mu kibuga Kampala ogenda kwewuunya ogenda kutya ampuliriza wabula kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu mu Kampala tugenda kulonda omukyala Honorable Shamimu Malende ekyo kyo nkyogedde wadde ndi munnamawulire nkimaze sikiddamu nja kubulya ensonga lwaki nkikubuulidde lwaki nkikugambye ogenda biraba nga waliwo amaziga agakaabwa agakulukuta eri bannaffe bantu bannaffe abawejjere abanaku naye nga galeetebwa City Council ng'era omu ku bo eyaleeta amaziga ago ye mukyala amaliddwa nga Zahara Luyulika era ng'ono ye yakubiriza ne meeting pulaani enkambwe ey'okufuumuula n'okugoba abantu bonna batubadde tulaba mu kibuga Kampala nga bakoleramu abafuna empola bamufuna mpola bakikumi kyabuze kiwogo sikibula mmere ya leero abasuulya ekyayi ne muwogo ono eyateekako omukono ye kennyini n'agamba abo bagobwe bannange abantu bano mbagambye bajja baseka kungulu naye nga munda ate bali naffe kaakati nno gwe walabyeko abaganda bagamba ye mwana Shamimu Malende byakoze abikoze oba si byamaanyi oba si bingi oba si binene naye nkugambye ffe gwe tulabanga omuntu asobola okubeera nga atubeererawo ku lwaffe kati bino byonna nga bigenda mu maaso pulaani enkambwe gye ngenda okukubuulira gy'ogenda okuwulira
okubeera nga bannakampala bakoozebwa akagiri baliisibwa akakanja ogenda bitegera lunaku lwaleero. Nkugambye tinze Ekemasa mukutu gwa nkyukakyuka ennamba eri ku screen ya kufundraisinga naye nkugambye toteekako yadde n'ekikumi wabula giweerezeko message ku WhatsApp kakati nkuddemu olwo tukuweereza ennamba entuufu kwoteeka ssente oba oli awo sobola okubeera nga tugula umbrella 1,400 umbrellas abatukwatiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Amawulire mangi g'ogenda okuwulira olunaku olwaleero naye ng'agasinga mugo ampuliriza nga bwe natandise nnakulaze lwaki ntandise n'obutambi obwo wetwolekedde wayinza obutaba walungi nnyo naye njagala oli abasajja bano engeri gye bassemu bannayuganda omu ku omu bwe bamala okubeera nga babasse abasigaddewo engeri gye bababbamu mu magezi omu ku omu nga ne bw'onookola otya ojja kaaba oba oyagala oba otayagala ojja kirozaako. President Kyagulanyi Ssentamu yabyogera. Kantandike bwe nti nkomewo. Buli wantunuulira bannasitwago bannange ababigiitana ne ba Member of Parliament nzijukiramu Frank Senteza. 2021 Frank Senteza ye musajja eyayimirira n'ekazibwe Bashir Mbazira. Frank Senteza obudde buno taliiwo, yattibwa abantu obudde buno abakolagana n'ekazibwe Bashir Mbazira. Nenga yatoba naye mbuli kimu. Mu bantu abasinga okwogerera akazibwe Bashir Mbazira at least afune kadi Frank yalimu. Agamba akasajja kasobola nga yawulira muli kazibwe Bashir Mbazira asobola. Budde buno kazibwe Bashir Mbazira ali luddawa ne Frank ali luddawa. Ekirabo ky'osobola okuwa Frank ne gyali Magombe n'asigala ng'omutima guli wamu. Mama we n'asanyuka paka lwaliva mu bulamu bw'ensi kwe kusigala nga tutunuulidde mission yatuyingiza ebintu bannaffe bye bafiiriddemu. Example endala ya mukyalo ono ali ku screen. Ebbanga lyonna ekyamusibya mbu kwali kuba nnyimba za Bobi Wine. Wabula si kuwuliza speeches za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu no kukuba nnyimba za muyimbi just ekimutwaza mukomera Museveni n'amukwata ne banne bwe basalawo bokkola ku bannayuganda ebikolobero bo bebake bulungi ndowooza kye kibawo emirembe ne bamusiyaga ne bamukozesa nga bwe banaakozesa omukyala ku buwaze ne bamukola buli kimu ne bamala ndowooza ne bamukuba obutwa ne bamuzza mu public. Yafiiridde emikono gyabwe afudde agezaako ofuna bujjanja. Niyo omukyalo ono ayina ekirooto kye wadde afudde ekya Uganda okubeera n'emirembe. Singa kiyamba nze yugwe n'omuntu omulala tuli mu kulaba nti eggwanga lyaffe libukalamu emirembe nga ne Museveni agifuniramu oba omwana we oba muzzukulu. Ne bannaffe abagenda bafa bawe ekyakuyiga nti tolina kubeera nga weesigamye ku mubaka, weesigamye ku mission gye tuliko yakujja Museveni ne batemu banne batujju mu buyinza bwa ntebe ya ggwanga, eggwanga liddemu libeere free. Tetuli free. Otunuulidde omubaka okakasa ye mission eyakuleeta. Otunuulidde omubaka okakasa bw'afuuka omubaka wa Parliament asobola okukyusiza obulamu ne bannayuganda banne abanyigirizibwa batasobola kuwulira. Tusigale ku mission eyatuleeta kujjawo Museveni n'ebyokoola bye byonna kubisangulawo. Tulyoke tuzimbe Uganda empya eyagaza n'abalijja. Wekitalibeera ekyo bannaffe abafudde bwe tuli basangayo tuli banyonyi. Kaakati nno ebyo ng'obitegedde era ng'obiwulidde bw'oba okyali ku munnabyabufuzi gw'otalabangako. Lwaki nkuwadde akatambi ako? Kubanga nkuzzayo emabega nti abaka ba Parliament oba aba LC5 chairman oba ba councillors betulabyeko nga bakoze bulungi era nga bano tetubalinaako zero butereevu. Tulina okubeera nga tubabeera emabega waabwe tusobole okubeera nga tubasindika mpaka kuddayo mu bifo ebyo bwe baba nga bali wiringi okubeera nga baddayo okubeera nga batuweereza. Wabula omuntu omupya yeetaaga ttooki y'amaanyi nnyo
okusinziira ku bigenda maaso abantu bangi abajja nga bazze nga bannaffe naye nga gye bwafundikirira bano bafundikira si bannaffe era nga bakomrades bangi abasibiddwa mu makomera abatwaliddwa ku Ssemwayi ne mu bifo ebirala tokya Chambers ez'enjawulo naye ng'ekikwewuunyisa abali emabega w'okutwala abantu bano okubeera nga batulugunyizibwa nga bakoozebwa akakanja nga babuuzibwa akana n'akataano ate bebo be twayitanga bannaffe bennyini naye nga wetwogerera essaawa zino baatulya mudda olukwe era ng'oba oliawo bakola byabwe bali ku ssente beeriira naye ng'essente zimu ze balya musaayi gwa bannayuganda gwe gubali mu ngalo era nga bano bangi abaawaayo bakomuledi bannaffe era nga n'abalala bangi be mumanyi nga bano baakola kyamaanyi nnyo okusibisa bakomuledi essaawa zino bakomredi nga bali mu makomera era nga bano gye bavundira era nga abalamuzi mu kkooti bennyini beeboogera nti Honorable Gundi yali emabega w'okubasiba ne Honorable Gundi yali emabega w'omusango guno twandibatadde kubanga ababawaabira omusango bagujja muda interest naye olw'omubaka Gundi n'omubaka ono ow'e Masaka Gindi kaakati nno be bali emabega w'emisango gino mw'okubeera nga musibwa mw'okubeera nga mutulugunyizibwa mw'okubeera nga mukozebwa kajiri mw'okubeera nga mbeera emabega w'emitayimbwa mw'okubeera nga mukaaba abaana bamwe okusiba enjala abaana bamwe obutasoma okubayiwa omusaayi babaka ba parliament abali e Masaka wano nga be bali emabega wa bannaffe okubeera nga batulugunyizibwa kaakati nno bino bwe twamaze okubeera nga tubigwamu n'okubeera nga tubizuula twagala okusaba bakulembeze baffe ku NUP bwe baba nga bawa omuntu yenna kaadi basooke batunulire nnyo oyo abaddewo atukoledde ne baba atukoledde akatono nnyo nga kalinga empeka y'akalo at least okuleeta omuntu omupya gwe walabyeko ye mwana era kigamba mbu sitaani gw'omanyi asinga enjo oba malayika gy'otamanyi ng'ogira bakungoye kakati nno tuddamu okubeera nga tubasaba tugenda kubeera basaale nnyo tugenda kubeera boogi nnyo ku bantu abo abagenda okubeera nga baddizibwa mu paliamenti naddala abo ababaga amateeka aganyigiriza munnansi okutulugunya okumalako eddembe n'okwavuwaza bannayuganda ababaka abo aba paliamenti olunaku olw'enkya waliwo bwino gwenkuletedde okuva e Busoga ogenda kutya abasajja nti mu paliamenti bano ssente bazirya kyere era ekibatwalayo abamu naddala abo abasinga abali ku ludda luli lwotegedde tebakolerangako munnansi wabula munnansi tebamwetaaga wabula bamwetaaga mu ssaawa ey'okubazaayo mu paliamenti nga bano bamala okutuukayo beerabira butereevu nnyo nga bakigenderedde nga bano ekitwala ekikulu mu paliamenti bagenda kwekkusa kaakati nno waliwo omusajja oba oliawo gw'ogenda okwewuunya gw'ogenda okutya ono kye yakola kyamaze enviri ku mutwe nkugambye olunaku lwankya ku makya tugenda kukeera n'omusajja oyo nkuwa ebigambo ogenda kubeera ng'obyewuunya naye ng'ono abadde mbaka wa paliamenti era ng'ono akyaliyo mu paliamenti era ng'ono ayagala ddeyo naye nga kyakoze mukwano gwange mpuliriza bw'onookiwulira era ogenda kukirabako ogenda kunyonya omutwe era butambi bungi omusajja ono nga bannansi njogera nabo nze kennyini oba oliawo abawangala naye bamanyi ne kitaabwe bamanyi ne nnyaabwe ne waazaalibwa ebigambo ogenda kubeera nga naawe okwata ku mutwe onyeenye omutwe ng'embuzi etenda enkuba muganda nkakeeto ebigambo byebyo weebale nnyo support ku Ambulera mwebale nnyo support ku Ambulera ennamba yeri ku screen whatsappingako nkwe ennamba kw'ossa ssente nti nno nze baali bansuzizaako ku Ssemwayi awanyi ku Ssemwayi kanjogera bagimanyi obulungi bloka eri esembayo waggulu eriko jjaati awo wali basement wansi we batusibira nze banyambula nensigala buswanga bwe nazalwa saa 12 ez'olweggulu waliwo ofisi yatulugunyizaamu eri waggula kweyo buloko y'emu ne banserengesa nga bampita mu nkubo nga sambadde ne batwala ne bammamba nga Yesu ku musaalaba nensula ku mpingu bwenti ne bankeza kumala ne bankera ku miggo ebintu bye tubyogera bwogezi tumanyi ebiriyo tuvaayo tunatera kufa yajinyo bayogera nti Bobi Wine akolagana ne Museveni ne mbatunuulira ne mbagamba mbanyi betulira mu basement biki batubuuza emigga gitukuba batubuuza biki era nzi kyanyongera okumpa amaanyi okumanya nti Bobi Wine muntu yekavuganya Museveni okusinziira bye bakubuuza biki batubuuza biki bakubuuza ng'oli mu kkomera era buli muntu yenna asibiddwako mu basement n'emigga ekyo akubiddwa ku miggo amanyi biki ebikubuuzibwa kuba ebisinga bifaanagana zino 7 days ezisooka zibakubirako emigga egiringa enkuba kazi lunaku 7 ziggwako buli kyebakola bakikuggyeemu oba nakyo bagambye bategeera tokikola ki tokimanyi kuba byebakola babimala nga bakusuula mu basement bapakale balirowooza oyo naamazeyo emyaka n'emigundi naye bakukwira ennaku 7 eziggwako balina omusajja ajjanjaba mumpi bwati
muwengulu eyo nga tandika okujjanjaba alina obuweke butini bwe buti bwa simolo bakuwa n'obumira omuntu ku nsi asinga obutayagala gundi Mpuuga bamuyita Dr. Kizza Besigye ne Besigye tayagala Mpuuga omanya ko kibayita woko tuwaaka woko tuwaaka omanya ali agikulembera ya Besigye naye omuntu yali alondeddwa ng'omukago mu biseera ebyo gwali mukago omufuje bulungi yali ow'ekitiibwa Mpuuga yali akulembera omukago ogwa woko tuwaaka era nga yakikulembedde Mpuuga yafuna obuwumbi 14 okuva Mwami Museveni obuwumbi 14 okusaanyaawo woko tuwaaka ng'ayita mu Kayihura Kayihura asirise byonna abimanyi era Kayihura singa asobola okwogera ebyama byonna yali byogedde awo ku woko tuwaaka Mpuuga watandika okukola ne Museveni direct byava dda bwe bityo obadde bwe yatandise eggulo era Besigye yagamba Bobi Wine nti buli musajja mu malirivu oli wa kigambo ekyo tolina mbeera yonna mbi naye togenda kukyusa gavumenti ng'olina Empuuga n'amuganze bona oba okyalina abasajja abo sigenda kujja Besigye yabigamba Bobi Wine ne Bobi Wine akimanyi bino si byakubuzaabuza ne Besigye mukomera bwe kimubuuza akigamba ne bamanyi lwaki FDC yalemerera Besigye nti yayagala asirikire ababbi Dr. Besigye lwe bakolanga ekiru n'abunira ndowooza awulako ne mu kampeyini ebyavaayo emabega kayo bisina byezaaliwo zina ndala yaleeta manyi obuwumbi bumeka nabuleete wa Besigye ekyaleetera Besigye problem kubikkirira babbi byonna byabangawo n'asirika n'agamba banampulira batya naye nga kigambibwa nti Besigye yaleka Mpuuga obutamulumba nnyo lwa nsonga ya Buganda nti yalaba nga Mpuuga alina enkizo nyingi mu Buganda nga bona olumba ennyo Mpuuga bagenda kuba bakusaanyeewo bagenda kukyayisa Abaganda balowooze obwayiriza omwana waabwe ekitiibwa mwekyabaleeta kusaanyawo Buganda mistakes Besigye zo yakola Bobi yagenda zikola era ngamba nnyo abantu nti Bobi Wine si munnabyabufuzi Bobi Wine revolutionary ye wankyukakyuka Onje ngojegedde ye wankyukakyuka so ezo ensobi yaziraba naga yeetali zikola yetagenda kubikkira muntu yenna Bobi Wine tayagala bikkirira muntu yenna kati kankubuulire abantu bagenda banenya Bobi Wine yayogeza mimwa Museveni bwe yali mu buyeekera omuntu gwe yanaga ategeera nti ayimiridde bw'ati nga wambaliga yamukubanga akafuuni okamanyi ke kabazi ku mutwe yekirirwanga nkumbi kabazi ku mutwe nze nesejjuse ekiro kiramba nga tuli ewuwe eryesembabule watuwa naye ne munyumya ekiro kiramba era linagamba nti ku mulembe gwa Mpuuga abaka ba opposition kwasinze okusalira ddala okolera Mwami Museveni mu lujjudde obakoze ki basinze okuviira mu opposition okudda mu gavumenti ate nga yerupu omulembe gwa Mpuuga Honorable Mpuuga we yabeerera leader of opposition abaka ba parliament of opposition basala nnyo okuva opposition okudda ku NRM okudda ewa Museveni era n'abasigala bakiwagi nti Mwami Museveni yakozesa ssente ye nga bwe yakyusa bwe yamanya nti ssente zegonza wano n'aziteeka mu Mpuuga n'akozesa abaka ba parliament era Mpuuga buloka wa Museveni awedde emirimu Edi Mutwe akulira jukira akireo yakulira security ya NUP Edi Mutwe yakulira security ya president bawo ka bonna bakulu akireo nani Edi Mutwe abaji kulemberanga atono Kyagulanyi yazali anelule ili kizo kulalikiza Mwami Museveni ne group ye tamanyi Kyagulanyi kyazaako tamanyi agenda kola ki tamanyi kiriwo Bobi Wine teyaja mu byabufuzi nti Bobi Wine yagala byabufuzi Bobi Wine teyaja mu byabufuzi Bobi Wine yagala kitiibwa nedda Bobi Wine Katonda yamufaka amafuta alaba ku story ya Daudi ya Bible yo following story ya Daudi bwe yali yondera ndigazi Katonda yamufukirako amafuta ku ttale ne yoweri yamusanga mu gundi ye Samwiri okumuleeta okola ki ne Bobi Wine Katonda ya malayika yamukyalira bukyali okufunula eggwanga lye era teri muntu n'omu nkulayirira teri muntu n'omu agenda kustopinga Bobi Wine kufunula eggwanga lye nga mwana wa nkugambye nkigambidde wano we tuli kubukedde
teri muntu n'omu agenda kustopinga Bobi Wine tunula gwanga litereza kati ye mubino okusinga gumuvuganya nti mumanyi wuli era Oweekitiibwa His Excellency yali ayogera yagamba nti obuzibu tusanze nti osanga nga kuno omukono ogumu gwane Museveni ate guno nga gukuteno oshobora bulungi gulwana nabo ababo ate si bonna badde lumu side eri omukono gituuka gikole ki girwane ngoma nyaba kuva emabega bonna babo naye olwanyisa gumu unogulwanyisa babo kitegeeza nti ate bo bababi nnyo n'okusinga mwami Museveni ne gurupu ye kubanga ye Museveni tukimanyi ensi yonna ekimanyi nti mulabe wa ggwanga yonna mutabani we kati ate ono abali butereevu nnyo enkola yaffe ogimanyi vidiyo sooka n'ogiwa ekigalo bw'oba ogiwadde ekigalo olwo etalaga message buli munnayuganda alina waali nebeera ng'emutuukako essaawa gye tulimu yakanayo kyani obudde bwe tulimu bwakazigizigi nga tulina okulwana butassa mukka butassa mwoyo kubanga akadde kasigadde katono nnyo ak'okununula ensi yaffe nkugambye akadde kasigadde katono nnyo okubeera ng'ensi yaffe tugiza mu mikono egy'abasajja abantu aba bulijjo tugijje mu mikono egy'abasajja bamukwata mundu abasibira mu bbwa kaakati nno mukwano gwange ampuliriza mbadde nkyakubuulira era nga nkuwa ebigambo abasajja bano engeri gye batulugunyamu bannansi engeri gye batubonyaabonyaamu n'okubeera ng'oyo ayambala ekimyufu gwafuukira ddala musango n'okubeera ng'oyo awagira mwami Kyagulanyi musango oguwedde emirimu waliwo owawagira Besigye ng'owagira FDC ng'owagira PPF ng'owagira DF tegubangako musango yadde n'akamu n'akatono wabula okuwagira Kyagulanyi gwe musango gwennyini ogwa Naggomola era ensi ne yeebuuza obeera oziza musango ki nga ye kennyini baamugamba tukutaddewo ekibiina kyo weekiri mu mateeka bulungi nnyo tewali akiganye oli waddembe okuyeekera gavumenti kasitoba ng'oyise mu kibiina ekyo nga tokozesezza mundu tokozesezza byakulwanyisa tosse muntu yenna wabulanga oyogera bwogezi ng'okozesa mumwa kakati nno mwami Kyagulanyi yakozesa omumwa n'ayogera ebigambo bannansi ne bapiikinga interest ne baga nti ono ye mutuufu okubeera ng'atukulembera okukyusa ensi yaffe maama nnyabo baabanga mukwano wange ampuliriza abakasuse ejjinja mu njuki kakati abasajja ne bataamuuka baali balowooza byakusaaga nga byakunyumya mbunyumya wabula ebintu nga bya ddala kaakati nno njagala osooka oli ate ebigambo bino oba oliawo ku saidi endala munnansi nga bamaze okubeera nga bamugoba ku mmwanyi yakirira dda wansi nga bamaze okubeera nga bamugoba ku nnyanja baagigobako abantu bonna ne bagisigaza bo bennyini nga bamaze okubeera ng'emisolo girinnya nnyo ku basuubuzi abali mu ggwanga Uganda era bangi baggalawo dda ne badda mu byalo nga bamaze okubeera nga bagamba nti oba oliawo munnayuganda yenna okusomesa omwana we okubeera ku standard entuufu alina okubeera nga mutwala mu ssomero lya bbeeyi ate ng'essomero eryo nalyo liba lyabwe nga bamaze okumanya nti munnayuganda anaasoma nga anaasomera ku ssente empitirivu n'atikkirwa tajja kufuna mulimu okujjako ng'omuntu oyo owali wamumanyi okujjako ng'omuntu oyo alinayo omuntu eri okujjako ng'omuntu oyo ava sayidi eno okujjako ng'omuntu oyo ayogera lulimi luli lw'otegedde okujjako ng'omuntu oyo ennyindo ye eri gy'otegedde oyo ajja kufuna ng'omulimu wabula ennyindo ye bw'enaabeeranga nga ngazi omulimu oyinza obutagufuna kaakati nno byonna ng'omaze okubeera ng'obiteeka ku mabbali era ng'obiwummuzza ng'okyabifumiitirizaamu ng'obirowoozaako ng'okyali awo okyawuniikiridde omukutta omukono ogwegesa ettama lyo kaakati nno ate njagala olina bino byewuunyisa eggwanga erya Tanzania liri mu East Africa eggwanga erya Kenya liri wano mu East Africa Rwanda nayo yadda mu East Africa Congo eri mu East Africa n'amawanga amalala okukola ttoto y'amawanga 8 nga kuno kuliko n'ensi yo eya Uganda kibuga Kampala lulimi Luganda lwe baawera mu masomero terukkirizibwa kubeera nga lusomesa bwa abaana olulimi Oluganda lwe baawera ku seribasi kyokka nga ate ensi eyitibwa Uganda kyokka olulimi Oluganda ne balujja ku seribasi bino byewuunyisa bisesa kati njagala ate butereevu nnyo nsooke nkuzeeyo nkulage kyogenda okutya nga bw'olaba Tanzania waggulu neddirirwako Kenya neddirirwa Rwanda neddirirwa Uganda njagala olire obukenuzi njagala olire obulabbayi njagala olire okubba ssente njagala olire okunyigiriza nga bino byonna omuntu abifeesinga si oli ali mu gavumenti wabula bino byonna ng'omuntu abifeesinga ye muntu gwe agenda okusuula akaluluko akeera n'osiika muwogo ku kkubo ekawungeezi ayokya kasooli gwakwata emivumba n'ogenda mu katale ak'omubuulo ye gwatunda akaduuka ko akatono kakati misolo ki gy'ogenda okusasula oba gy'osasula nga tomanyi emiyitirivu ennyo
gino gy'emisolo ebitongole ebisolooza omusolo eby'amawanga ag'enjawulo mu East Africa gye bijjako ssente eri abasuubuzi abo ku 40 feet egy'engoye, njogera ku ngoye ebika byonna. Tanzania bajjako $2 emitwalo 2 nga bwe bukadde bwa Uganda 7,1 mu emitwalo 16. Tubalidde ku $1 nga ekola 3558 eza Uganda. E Kenya 40 feet ey'engoye ne bagijjako emitwalo 2,200 eza dola nga bwe bukadde bwa Uganda 7,8 mu emitwalo 2,760. Rwanda nebajjako omutwalo 1,8 ogwa dola nga bwe bukadde bwa Uganda 64 mu emitwalo 4,400 ne zireeta Uganda abanyonyonsi nga bajjako abasuubuzi abasuubula engoye mu 40 feet container emitwalo 13 egya dola nga bwe bukadde 462 mu emitwalo 54. Kyokka nga boddira ssente zino zonna zizzibwa ku buli musuubuzi mu East Africa kugana amawanga 3 genkuwadde obukadde 7,1 emitwalo 16 eza Tanzania, obukadde 7,8 mu emitwalo 2,760 eza Kenya n'obukadde 64 mu emitwalo 4,400 eza Rwanda. Aho bonna abasuubuzi bonsatule bakola obukadde 2,13 mu emitwalo 48. Owa Uganda asigala era ali waggulu nga abasuubuzi abo basatu amaze okubagatta. Okitegedde? Kati boddira obukadde 4,6 mu 2 mu emitwalo 54 munna Uganda omusuubuzi zasasula gwe wakasiita wuliriza mu kulembera abasuubuzi muli mutulo n'obugatta n'obukadde 2,13 mu emitwalo 4 mu 10,000 ezizibwa ku basuubuzi bano abasatu owa Tanzania, owa Kenya n'owa Rwanda zonna nga nzigasse wamu. Wasigalawo obukadde bwa Uganda 2,249 mu emitwalo 6 era munna Uganda asobola okuddamu n'agenda asuubula engoye mu 40 feet container n'addamu n'azireeta mu mawanga gano asatu nga buli ggwanga ataddeyo endibo 40 feet. Okitegedde? Kakati noddira buno obukadde 249 nozaawulako obukadde 213 mu emitwalo 48 nga bali bonna abasuubuzi abasatu abava mu nsi esatu obagasse. Wasigalawo obukadde 35 mu emitwalo 58 ekitegeeza omusuubuzi wa Uganda aleeta 40 feet y'engoye wano ku mitwalo 13 nga bwe bukadde 462 mu emitwalo 54 asobola okugula 40 feet n'agitwala mu ggwanga erya Rwanda, n'agula 40 feet endala n'agitwala mu ggwanga erya Tanzania, n'agula 40 feet endala n'agitwala mu ggwanga erya Kenya. Mawanga agasatu 40 feet zonna ne zituukayo bulungi ng'asasudde omusolo ogw'amawanga ago n'asigazawo obukadde 35 mu emitwalo 58. Njagala ombuulire muzeeyisa Sekitto ne banne bwe mukulembera kasiita abasuubuzi b'omu Kampala mubayambye mutya. Njagala ombuulire Eriyasi Lukwago abasuubuzi bano bayambye otya nti omuloodi mwali. Oyongera ombuulire ono Muhammad Nsereko simanyi omubaka wa Kampala okumala emyaka 15 mu parliament bino ebintu bigwawo temubiraba. Temusobola kulwanira ku basuubuzi mu kibuga. Naye ng'omusuubuzi ono okuva mu Mombasa okutuuka e Kampala emaali agitambuza kilomita 1,161. Kyokka ng'omusuubuzi agenda e Rwanda Kigali emaali ye ng'agijje mu Mombasa agitambuza kilomita 1,477, balansi ya kilomita 316 owe Rwanda ze yeeyongeramu. Kakati sebo twagala mutubuulire abasuubuzi mwabateekateeka kubeerawo batya? Eggwanga eritali mu busuubuzi omusolo musuubira kugujjawa? Protest vote ye answer. Teweekalakaasa kati twagala tubeere bangi. Kakati nno nakugamba dda nti eggwanga Uganda abasajja balifutubbalako entebe baasalawo ne bagamba kabagikozese bo nga bo okwekkusa. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kikulumya oba omutwe, ekisinga okubeera nga kitwewunyisa ffenna nga bannayuganda oba oliawo abagala ensi yabwe kwe kubeera nga waliwo abasajja abo ng'amannya gaabwe galaga nti Abaganda bennyini abawedde emirimu, wabula nga abasajja abo ate bakolera abasajja bali okwongera okunyigiriza ate bannansi bannaabwe. Amazima gennyini njagala ojjukiremu akatale k'Owino, akatale ka Paaka Yard, abasajja baakakuma omuliro ne guwaka ne guterera ne guggwawo ne bakazzaawo bizinesi neddawo
ne baddamu ne bakakuma ogwokubiri ne katetta ne kaggwawo bizinesi ne zifa ne zitokomoka abantu ne bazizzaawo ne baddamu ne bakakuma ogwokusatu bizinesi ne zifa ne ziggwawo olunaku lwagenda okukya abasajja nga bakubyewo ekibaati bano nga bagamba nti munnayuganda eyali ali awo ng'akolerawo yali alina okubeera ng'avaawo anoonye gyadda obadda mu kyalo obadda ku street ono anoonye gy'alaga ekifo ekyo kyali kifuuse mbu akatiro k'abasuubuzi okubeera mbu nga bafiira bizinesi zaabwe enkya n'eggulu kakati olwo ekifo ekyo waasituka ekizimbe ekinene nnyo ewali paaka yaadi naye ng'ekizimbe ekyo mulowooza kyani mwenna abasinga kolera mu Kampala mumanyi nannyini kizimbe era amannya ge mulowooza yeeyitaani kakati bino ng'obitadde ku mabbali omukyala amanyiddwa nga Zaala Luyulika ono gwe nagambyeko mu ntandikwa ey'akatambi kafa konaku olwaleero ne nkugamba nti ono y'omu ku baasingidde ddala okukaabya amaziga oba oliawo bannakampala kyokka ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ate yaavuddeyo n'agamba nti ayagala kwesimbawo ng'omubaka omukyala ow'e Kampala Byampuna nga nnyinimu akwatiddwa abba enva kati wulira omukyala ono gyebuvuddeko omwezi gwali gwakuna otyo ono yatuuza miitingi era nga yagikubiriza nga sipiika eya KCCA otyo ebigambo bino byenkugamba omusajja amanyiddwa nga Amisi Kiggundu aleese omukuku gw'ebbaluwa aleese ebiwandiiko aleese empapula n'aziraga bannansi naga nti ffe baatuwa olukusa okufuumuula buli muntu yenna ali wano ku mwala gw'e Nakivubo akolerawo atundyawo atakawale atakaleega okumusangawo tumutwalenga n'empale nena mu gisimufungize Amisi Kiggundu agamba nti twaweebwa olukusa era yali miitingi eyatuula neekubirizibwa Zaala Luyulika ono ng'atugamba nti buli wamu wano ku Nakivubo wonna tetusangawo omuntu n'omu era ono yatukwasa obuvunaanyizibwa nga kanso etudde natugamba nti muli baddembe okugobawo abantu nga bwe mwagala buli muntu yenna gwe musangawo muleete poliisi muleete amagye oba muleese bakanyama afuumulwe kakati no bwagenza okukya mukwano gwange ampuliriza ng'ekiwandiiko kifulumye era wenjogera essaawa zino ekitundu kiri kyenkugambyeko eky'omwala gw'e Nakivubo okubadde bannansi abadde batundirawo mu mpolampola abatalina ssente ezigenda okupangisa ebizimbe kakati bano basanzewo kibaati era nga wano ejje weeriri erya UPDF ejje weeriri nga ne poliisi weeri nga wali bakawuula bakanyama okusangawo okulabawo mukwano gwange mpuliriza bakutwala mu gisimufungize ani yali emabega wa bino Zaala Luyulika ayagala okukiikirira bannakampala sooka obiwulire akalulu ka Zaala Luyulika kongedde okuyiikamu amazzi oluvannyuma lwa Haamu Kiggundu oba abasinga gwe mumanyi nga Haamu okukeera ku makya olunaku lw'ejjo ng'akubye ekibaati ku mwala gwa Nakivubo okuva ewa Kisekka okutuukira ddala eno ku faya nga ku ssaawa ya Queen. Abantu abakolera ku mwalo ogwo baba baguganyulwamu abasukka mu 1500 ng'ogyeko abakolerako fizikale abatundirako engatto abatundirako engoye abakolerako ki emirimu emiyitirivu ennyo nga bwe tugimanyi okuva eri okutuuka eno bagenza okutuuka awo ku makya okukola nga waliwo bibaati ne bakonkomalira awo waliwo amagye poliisi SFC Jati UPDF ne babbawunsa nga tebalina bwe batandika kukola. Now Haamu avuddeyo n'alaga ekipapula ekimukkiriza okuva mu kanso ya KCCA eyatuula ng'ennaku z'omwezi 3 April 2025 ng'ekubirizibwa Right Honorable Speaker Zaala Mala Luyulika nemukkiriza okugobawo abantu abo bonna benkugambye abasoba mu 1500 then yakolerewo ebintu bye. Kino bwe kigudde matu g'abantu abo bagobeddwawo awo ne bateekako akaka era ne bongera okukyawa n'okuvumirira Zaala Luyulika nga bamunenya obutabafaako nga bba abantu ba wansi naddala mu ggwanga nga Uganda erikyakula wabula ye n'asalawo akwatagane n'abagagga abatono ennyo ab'olubatu bo bano abantu aba wansi bafiirizibwe. Eno debate egenza okujja ng'era Zaala Luyulika wiiki ewedde yawulikiddwako mu ssaga z'okutunda ebyuma ebikuba kasasiro n'abitunda e Rwanda. Buli lunaku olukya newankubadde nga babaddewo okukubaganya empawa kwani ayinza okukwata kaadi naye buli lunaku olukya erinnya lya Zaala lyongera kufa mu balonzi. Amisi Kiggundu yavuddeyo n'alaga pulaani ewantu awe wagenda okufaanana. Now listen, ekintu Haamu kye yakoze kirungi nange nkiwagira. Ekintu Haamu kye yakoze kirungi nange nkiwagira naye wuliriza nnyo. Ekisooka ensi ezaakula emyala tegibeera open bwe gityo. Omwalo okubeera open bwe gutyo ng'ogwa Nakivubo ku bunene bwe guliko n'obuwanvu bwe guliko gwa bulabe nnyo
ensi ezaakula emyala egyo giyita wansi wabula kigenza okujja kijjidde mu budde bukyamu nga n'abakitaddemu omukono ne bakiwomamu omukono Zahara Luyirike yakikulembedde ate buno obudde ali mu kaweefube wa kulabanga bannayuganda bannakampala abo bennyini ate be yagobesezaawo ate bayagala bamulonde ku kalulu k'obwa Women MP wa Kampala District. Now omwalo gwenkuba weetonya gujjula amazzi juzi twalabako scenarios ezisukka mu 10 ng'abantu bagoddemu ne bafa ne babula era kesisi emabegakaawo yavaayo n'eriirira famire y'omukyalo omwe yagwa mu mwalo ogwo n'abulira ddala paka kati. Abamenyi b'amateeka beekweka mu myala bano bavubuka bolaba bakuba abantu tteke ne bababbako ssente beekwekamu egyo emyala gy'olaba abantu battembwa pusi n'ebimere ebivundu ne basuula omwo ne giryoka giwunya kyokka nga giri wakati mu Kampala. Omwalo ogwo baggeto bano abavubuka baggeto bano abavubuka b'enjaga ab'enjayewa eyo gye beekweka wansi. Abavubuka abajja ekiro ne bamenya amaduuka g'abantu mwalabako scenario y'omuvubuka eyamenya edduuka yeekobana na Sky ne bamenya amaduuka g'abasuubuzi ne babba ssente zaabwe. Bwe baamukwata yagambye ebyuma byakozesa okumenya amaduuka ago yalinga nga abikwekamu egyo emyala. Now ogenda okwetegereza ng'omwalo ogwo gwa bulabe nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Abatembeeyi kesisi ebeegoba bonna baddukire eyo kaafuuka kattiro nga bw'okiwulira ensi ezaakula emyala giba mizimbe wabula we kijjidde wakyamu nti Zahara yamuwadde olukusa ate ali mu kaweefube wa kunoonya kalulu. Nabagambako wano ne mbagamba Zahara ebimu ku bimufudde omugagga ze zimu ku ddiiru ezo zaakola. Eyo kanso yafuna obutakkaanya wakati wa Lord Mayor ne bakansalaza abakulemberwa Zahara nga Lord Mayor agamba ekyo si kituufu abantu abo abali ku mwala basooke babafunire we badda then balyoke bagukwase hamu. Zahara ne bakansalazi be baakigaana era olutalo lwali lw'amaanyi era speaker Mayor n'agamba nti ekyo baakikola olw'ensonga ye wa FDC ate bo banuupa ate be basinga obungi ne bakwata omwala kakati nno bwe nabadde ntandika nakutegeezezza ne nkugamba nti Honorable Shamim Malende tusaba abakulembeze bamulowoozeeko nnyo kyakozeeko ekitono mwe kye mugamba nti kitono kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi kitumala bulungi nnyo kubanga gwalabyeko ye mwana. Abaana bangi ba comrade omukyalo ono bayiwiddewo omubiri bakomredi bangi omukyalo ono bawoleza emisango oba amanyi okuwoza oba tanafuna experience naye ekikulu kiri nti abeerawo n'akola kyasobola ng'omuntu kyaba tasobodde oba oliawo ekyo ne kiyitawo naye kyasobodde ono n'akikola mpaka agezeeko waakiri okuteekawo ekifaananyi ekiraga nti abantu bafuna obwenkanya naddala abo abakwatibwa obumenyi bw'amateeka. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso bannakampala tulina kubeera nga mwebereramu nga bwe muwulidde ebigambo. Kakati nno ne Lord Mayor bino naye yabimanyaako tetwagala twogereza Luyirika yekka kitegeeza Honorable Engineer Balimwezi alina okubeera ng'afuuka Mayor w'ekibuga Kampala kubanga tumaze okulaba nti abasajja bano babaddewo emyaka n'ebisiibo naye nga tebatuyamba wabula bavaayo ne boogera kino naye ng'amazima gennyini ebibeera mu bisenge by'amakolero birala nnyo byawukana ku ebyo oba oliawo ate betulaba. Kakati nno na bino bikulu. Bannange waliwo amawulire agaguddewo ag'ennaku komuledi waffe Marinos Alexandras bambi afudde. Abatamanyi komuledi waffe ono yawambibwako abatemu ba Museveni ne bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi ne bamutokyalinga ne bamukuba bubi nnyo mpaka we bamuta n'alemezaamu mukazi wattu n'addukira Kenya okusaba okunoonya obubudamu nga Uganda egaanye. Personally mbadde ntera okwogerako naye nga mbuuliramuuko oba oliawo ensonga ezimu. Mukazi wattu amaze n'afa bamusse nga Museveni enkola ye ey'ebintu ebbanga lyonna yajja nankubirako omulanga naŋŋamba bamuyigge Kenya bamunoonya nga we byalema e Uganda embeera gye bamussaako e Uganda baafuba nnyo okumulemesa n'embeera mu refugee camp e Kenya gy'abadde anoonyeza obubudamu bambi era mukazi wattu amaze n'afa. Nze
tewayise nnowooza na bbanga ddene teginnawera na myezi giwera 4 oba 5 nga tetwogeddeeko naye mukazi wattu ng'era mbuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga nakyo ekyokukola n'okutema empenda okweggyako abasajja abo ba Museveni. Muganda waffe bambi bamusse bamuleepinga ne bamukola buli kimu bambi era amaze bambi n'afa. Rest in peace muganda waffe, Katonda akuwe